bakabadda buwarabu Qur'an egandi al-arabu ashaddu kufran wa nifaq wa ajdaru min al-hududullah abawarabu ng'eggwanga be bakakafu mu bukafiri ne mu bunanfuusi era be batamanyi mateeka ga Katonda bwe baba be basinga obukafiri n'obunanfuusi nga tebamanyi mateeka ga Katonda as a nation ng'ate be baga nti bwe muli obwakabaka buno bwafuuka busiru butya bugende mu batamanyi mateeka ga Katonda. Ekyokubiri ekyo kibuuzo gye bali. Ekyokubiri tulaba essuula endala eya Qur'an essula ya 45 aya 16 aya ngezze ne Muhammad yazza oluvannyuma nga boogedde ku bwakabaka nega walakad ataina bani israila alkitaba walihukman wanubuwatan warazakinakum min at-tayyibati wafaddalinakum ala alamin. Mazima twawa abaana ba Isirayiri amagezi okumanya wanubuwatan n'obwannabbi warazakinakum min at-tayyibin ne tubagabira mu birungi byonna. Maliriza ne aya eyo bwe babanga obwakabaka buvudde Isirayiri oba mu Buyudaaya ne budde buwarabu aya njagala bambuulire Muhammad yalimba Allah ye yalimba ogamba mazima twawa abaana ba Isirayiri okumanya amagezi n'obwannabbi n'obufuzi ne tubasukulumya ku mawanga gonna ne tubagabira mu birungi nga be basinga abantu bonna. Kyajja kitya bwe bubanga obwakabaka bwali bugenzewa buwarabu ate aya esukulumya Isirayiri. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abadi baganda baffe mulabye nti twagala okuba nti programu ya leero ku Sunday the research desk ne bamashekha bamaze okutuula bali yakitingire ddala ku point ezennyini ezitambudde era ziwulidde zitambula ezentambi zitambula mu bannaffe abasiraamu ne zibanga zibawabya. Basooka batolere ku salaamu ne Sheikh Hassan Risacha leero yatudde dda. Sheikh Simatimba mutolere ku bantu abasalaamu tandike ku point ezo zennyini abantu babalaba inshallah. Abatulaba era batugoberera ku Dawa TV Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum straight. Sheikh ebintu obiwulidde olukungana lwali mu church kubali mu conversion bakola kibakubaganya birowoozo baleeta obulimba bakola Qur'ani tusooke tugirabe tilawatan mu nsoma yaayo nti byali asoma bye bituufu then tajwidi then tugende direct mu kuvunula n'okunyonyola abantu ebirimba ebibaddewo mu mbeera ey'obukafiri simanyi ate bwannabbi bokomawo abikola butya inshallah tutandikirawo inshallah. Akati tilawatan soko tuyameko ku aya eyo ensoose Sheikh Idi Bikula badde mwenda swati Tauba aya ya 9 mu musanvu zakaza wano wenyine twatuuseewo dda Sheikh oyo abagisoma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. تلاوة wetu wetekedde okuba kakati twebaza ekitiibwa Allah fekisooka naawe nyinyi atugoberera isaako emikono mu maasoko webaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okuwa ekyengera ky'obusiraamu. Yakutaasa nnyo obubuze ate mu dduwa zaffe banne tetwerabiranga okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteekemu abo bagezesa ate n'akola ki n'atuwa obuwanguzi muki yatugamba nti la yukallifu llaha nafsan illa wusaha. Naye ono muganda waffe mulumba oyo yali muganda waffe mu bukkiriza naye Allah mu kumugezesa kigezo ne kimuyitirirako buki oyo pasita abadde ayogera abadde Yeisa Mulumba yes naye yali mujama mukananga aseeredde kati wafiira awo fi dalali mubin ani mukhassare wedde emiki emirimu ekyo tukinyikireko kuba kyabadde agezaako awo kwagala kutegeeza seeka mu aya eyo ate yo Qur'ani ejeetya mu bawarabu ate nga be bakafiri Katonda akasaako nti be bakafiri n'obutategeera buki mu byonna. Kakati mbasagala nnyo okutandikira mu black book eno naye leero okkiriza ni mumwatandikira Sakayidi mbukulirako mu kitabo kye bayita ekyamateeka essuula ejja kuba ya 9
lunyirwa mukaaga ekyamateeka essula ya 9 mu Bible ekyamateeka esebo 9 mukaaga so lunyiri olwo ndokimulage lwaki gyentandikidde egamba bweti esebo kale manyanga Mukama Katonda wo takuwa nsi eno nnungi okugirya lwa butuukirivu bwo mpulira kubanga oli ggwanga eririna ensingo enkakanyavu olabye Katonda yeesiba ku Bayisirayiri n'abalebezaamu obwa nnabbi olidde lwaki balina ensingo kiki enkakanyavu olidde naye ng'ate yabasitulira kwani ku nabbi Ibrahima alayhi salaam yali musajja mukkiriza olidde bw'osoma mu Qur'ani mu suura Bakara aya 24 Ibrahimu asaba edduwa nga Allah amaze omulonda ntegerekesa bulungi naga nti ayi Allah ngambe nti kana umma naga nti wa min dhurriyati nemuki namwanukula namugamba nti ubona abeera nga bajeemu abo nja kukola ki nja babonereza mukyo nga kyengezako okukola kyokugamba kyeki nti nabbi tatumibwa okujjako nga atumibwa mu bantu baki bajeemu badde eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala kyovudda Yesu yagamba mu Matayo essula 15:24 ti saatumuwa wabula eri endiga ezaabula ez'abaana ba Isirayiri oludde baba bakola ki baabula Katonda okutumamu omuki omubaka ajja mu kibiina kyabaki kyabolonefu kadhalika nasulukuhu ayat fi qulubi mujrimin kaza oluvannyuma Allah waleeta ebigambo bye ku mitima gy'abo aboononefu bennyini byagikoze ki agituusaako wabula gibatuusaako basaasire ne bakola ki ne baluŋŋama abakoze eki abalala ne babula abakakanyira kuzo nga te bamaze ozitegeera n'abata ne bakola ki ne babula ntegerekese bulungi mukyo kyeki nti aya eno Allah wagamba nti awaki gitandika tugiwulire egamba bweti bannamalungu be bayitirivu babushi bobukafiri mu bukafiri ate Allah ne mu bunnanfuusi sakiriza nti ate Allah tagambe al-arab agambe al-arab ayogera kuki ku bannamalungu bannabyalo mu luzungu batuyita ba peasants ntegerekese bulungi abo abali ewala eyo munnakasongole eyo olidde ogujjangu mu Kampala weebuuze lwaki enkuba etonnya mu Kampala lwaki enkuba etonnya mu bibuga lwaki kubanga ate abantu b'omu kibuga bo bamanyi Katonda naye bali emizikiti giba miggale bazigula lwakutaano Sande olidde embeera ez'omukyalo zibeera ki nzibu nnyo abantu abasinga balowooza mu shirika osanga byokola mu sitensi enyi kati Allah tayogera ku bawalabu as a nation ayogera ku bantu baki bannamalungu ti bono badde eddiini ebezze gye bali olw'embeera gye bawangaaliramu ashaddu kufura wa nifaaka obunanfuusi obukafiri busigala mu mitima gyabwe tegerekese bulungi nabakyo tugamba tutya nti ono omukulu yeerabidde kati kitwalye mu perspective gyakikoze eki gyakireese perspective mwakireetedde ng'agamba nti abawalabu tukiregewo nti abaki abawalabu Allah lwaki atumye mu bawalabu omumaka kubanga bitonde ebyali bitiridde obubuze Allah n'agala abakole ki n'abalonda kyobudamu mu suratu Imran wano aya 13 erimu ekyokuyiga kinene Sheikh tugisome tugirabe 13 egamba ekyo 13 suratul Imran Allah yagamba bwati agambe tuwulire mwenyeze ku muguwa gwa Katonda atasimu bihablillahi jamia eddiini yemwenna temwawukananga era mujjukire ekyengera kya Katonda kye yabagabira mmwe bwe busiraamu mu kiseera bwe mwalinga muli balabe n'agatta wakati w'emitima gyammwe buno obusiraamu buno bwe bwajja okugatta emitima gy'abantu bonna mu nsi yonna baali balabe na balabe nga buli alwanagana na munne nga teri afa ku musaayi gwa munne teri abavali ku musaayi gwa munne naye obusiraamu bwe bwagatta emisaayi gyabwe n'okutegeera Katonda n'okutegeera vali y'omuntu kibanne buli muntu alina kiki vali
egamba bweti ne mukesa encha kulwechengera ki nga muri abooluganda ne mukesa encha nga muri baki naba mu'minuna al-muslim al-muslim tegerekese bulungi nabeera nga banywera lwaki bali mu bubuze Allah nakola ki nabakomyawo ebyo obukkiriza Allah kyayongerako tugamba wano mu Suratu Bakara aya 198 atugamba aya 198 Suratu Bakara Allah atutegeeza bwati a'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasema namna hivi kutoka kwa maandiko matakatifu, mwe temulina kiri okunonya ebyokufuna ebibeeri mukama wammwe okusuubula nga muli kuhijja bwe mubanga mugumbulukuse okuva mu lusenyi Arafa mwogerenga ku Katonda awo awali obubonero obw'emizizo n'ekyo kyekifo ekiyitibwa Muzdalifa mumwogererengako nga bwe yabalungamya newankubadde nga mukusooka mwali babuze bano baali babuze nnyo owulidde naye mumwogerengako oyo Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma okubanti abakoze eki abalungamizza bano baali babuze Allah n'abakola ki n'abalungamya nabbi tatumibwa okujjako ng'atumibwa bantu abaki ababuze ennyo abajeemye ennyo ekyo kana kikomyawo seeka lwaki tutuwadde ekyo kana nga Musa yatumwe wa Falaawo anti agambe mu ssula ey'73 aya 15 ng'ageraageranya Musa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seeka gituukemu olabe 7 musatu aya 15 eyitibwa Suratul Muzammil egamba bweti mazima ffe inna arsalna ilaykum rasula tubatumidde omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abalungamye shahidan alaykum abeere abajulira eranga bwe twatumira Firawuna omubaka Musa kyokka Firawuna n'ajeemera omubaka netumuvumbagira oluvumbagira sinzigu alhamdulillah na Firawuna n'abantu b'omulembe kabeere Bayisirayiri kabeere Bamisiri bonna baali bajeemu bekatonde bamumanyi Allahu akbar naye ba Allah waleeta ng'ayita nusulu yakutaasa bano naye nga balina kusooka kutegeera ani Allah ntegerekese bulungi bwe baamukkiriza ng'osala okugoberera Musa nga bategera ne mission emukoze eki emuleese abamisiri n'abamu baamukkiriza ng'abalogo nabo ne bajeemulukuka naye nga baali mu bubuze just omuggo gwokka Musa gwe yakasuka wansi negumira maki obusota bwabwe bwonna bo baali bakimanyidde dda nti Musa wanaakwata omuggo guno omusota guna negufuddamu negufuuka omuki omuggo omiguwa gyabwe gijja kukola ki gijja kusigala waawo kubanga lyeddogo kyoliwali kasikaali alijjawo bwati ekintu kiddamu muki mu oligino kiki foomu yakyo tegerekese bulungi naye bagenda okulaba emiguwa gyabwe gyonna tebannalagumuke bakoze eki gwe balabako ng'ate omuggo gwa Musa gusigadde nga gwe gwakoze eki naga nti lino siddogo siddogo abo nebakolaki ne bajeemu kati bannabbi bonna batumwa mu bantu baki bajeemu bwowulira Uganda ng'abantu babaga nti moto yaffe ga nti for God and my country alina owulira abeeyita bannabbi omanya nti abo baki banyazi abawedde neki emirimu abantu balina kubeegendereza Sheikh Matimba ekintu okirambuludde tugende kwasana esaati ono aya ejjanga eraga nti ebikolwa by'abasajja abali ba Arabiyo twabirabako twabisomako ko mu ddiini ba Arabu abanyamalungu eri tuleeteyo ku example bye baakolanga ebyabaleesaamu nabbi ono kuba nti abigumbulula amanyi bismillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubeebaza abatulaba leero wendi naye ekisinga obukulu byonna yonna gyembeera mbulidde era mba ku ddiini alhamdulillah saba Allah tabaraka taala ayongere TV eno ebirungi nammwe abatuulawo Allah abasasule naddala abo abasinga otulaba Allah abakumira ebyengera bye balina kubanga okuwa obudde obutulabe essaawa namba
data wo Allah kumire essimu yo seeka bwe twali ku campus tugamba it's too painful to lose a phone kiruma nnyo okuluzinga smartphone than losing virginity so samu tabarak taala yali ngombo waliwo engombo ezimu abaana abatasomanga bitabo abafuna ziriteeke bagati bamanager tebawa ba first class era ufuna first class degree they just retain you kuba tobana mulimu era osigala ku university demo okwate ennoni osomese banno naye tosobola genda bweru ne bakuwa omulimu nga agukuwa wa diploma ate goze ne first class nga mutabani wa ina second class okitegedde tosobola gukuwa automatically mufuluma mu course yemu ne mutabani bwe nti you are more qualified to this job kale nakusigala ali konso bugambo buli bwa kisirusiru nti virginity at campus is not a priority but just lack of chances bobera mbeera kati so akagamba ko kenkugambye nti Allah asaba abakuumira amasimu gammwe ate abongere Allahumma nenanyine kizimbe kino ne bannanyine Dawa TV Mungu abongere ebyuma ebyamaanyi tukyenkera ku macyango omuntu asobola onnyiga remote n'atulaba kubanga eyo step je tuddako ekisokera ddala research desk oba researcher we treat the cause not the disease we solve an equation from its first principles we don't answer questions but we question answers we read in between the lines of a statement we ask the 5 W's and H the 5H 5 W's and H twebuuza why lwaki alese ayeno bana abarokole kansokenko abeita abarokole baleta ayeno nga be bagendera mbiri bibiri ekisookera ddala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muwarabu kale lwaleeta nti abawarabu be basinga obunnanfuusi n'obukafiri automatically abakulaga nti ni Muhammadi mukafiri era munnanfuusi obokategedde that's one that's the cause as to why aheno bagireta ekyokubiri wekiba nti obusiraamu buno babulese they don't differentiate between Arab as a tribe or a nation the Arabs tukwatagana and also Islam as a religion bibiri byanjawulo olwaira Uganda court of ani moto ya feri for God and my country national anthem ya feri mu luzungu and two watuba tutesa mu parliament biri mu luzungu but English is not a language in Uganda. In fact, even the word Uganda is in English because it was just Anglicanized from the word Buganda. From Buganda to Uganda, ne bajjako bujjabbi. Okitegedde? Kati Winston Churchill hero wamala okusoma akatabo ka John Speak agamba nti Uganda is the pearl of Africa. Okitegedde? Kachenjagadde mu kyeki nti bw'ogamba nti ate abazungu olwokubanga nti moto ya Feri for God and my country tukwatagana tusoma n'oluzungu n'ebisigadde nga nereke Victoria gye bayitanga Nalubaale bagituma Victoria oyinza olowooza nti Uganda ye buzungu byanjawulo okategedde kati seka kyasoose okulaga nti aya teyogerako ku al arabu nedda egambye arabu bannamalungu tulina abaganda ab'ekyaddundu tukwatagana ne tubeera n'abaganda ab'ebuddu tulina n'abaganda abaluuli tulina n'abaganda ab'ekkooki kandi ne tubeera n'abaganda ba miteeko ena bw'oba tobamanyi tobeera muganda tulina abaganda wawu tulina abaganda kaswa tulina abaganda agere abaganda agere kankunyonyoleko babiri abaganda bagere ye muganda yatambuza ebigere bye okuva gyava najja wano karo singano w'ebuddu ng'agamba nti nze muganda omutuufu naye nga buddu kiva mu kigambo obuddukiro saza lya Ssaabasajja ery'abanoonyi b'obuddamu gye baddukiranga karo ja kusiŋŋaana Kasumba ng'ekituufu Munyarwanda ye Gashumba Kasana nga ye Gashana okitegedde era ojja kubalaba abo ng'akaganda ab'e Masaka Banyarwanda abawedde emirimu naye nga ate akugamba ndi muganda nnyo okitegedde naye nga weebuddu kakyengezako kugamba kyekino let's first differentiate that two ekisookera ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waabanga yali muwarabu that's one Allah tabaraka taala amutuma mu bawarabu kuba already baali baki babi
Kyovula bannabbi we yajjira tugiyita jahiliya period. Period ey'abatamanyi ey'abasajja abawumba tu ekyogere ntayi abatumba nti okirese bubi gwe kugamba jahiliya ey'abatamanyi. Imagine ekigambo kiri Allah mu lulimi lwabwe ne batuuma n'omwana Abdallah tukwatagana. Omusajja najja nga wayise emyaka 4 nga bakimanyidde ddala nti Katonda waffe yani ye Allah n'abagamba nti la ilaha illa Allah ne bamugoba ewaabwe ne bamubunyaabunyi ne bamutta nga zze kulaga ti ono wadda bulijjo gwe mwogerako ate nze gwezza okunyweza ozadde abaana tukwatagana. Luvannyuma nnyo omusika ozadde abaana ofudde kati omusika ajja abagamba nti bannange nze nasikira kitammwe tuli ba Luganda ate ne bagati gwe tuli bwawano nga baaliwo mu kufa baaliwo mu kufiirwa tukwatagana baze babayita bamulekwa. Look at scenario like that. Ndekiseera tunuira jahiliya period yali ejjudde ebyambyone n'obutamanyanga bungi. Poliyando yali nnyingi nnyo okumanya nti yali baali kirala nnyo ng'omukazi bw'agenda omukazi bwe yafanga nga bamuziika n'ebbaawe. Omusajja bwe yafa nga bamuziika n'ebbaawe. Omukazi bwe yagendanga mu nsonga nga bamuteeka eyo waggulu ku lusozi tanaaba okumala omwezi mulamba paka nga maze kuvayo mu nsi. Paka nga avaamu nnaku 3 ne namala omwezi mulamba nga tanaabi ali eyo. Gweva ku bantu abasiru abatumbaavu abaziikanga n'abaana baabwe abawala nga bayita bisiraani nga batya n'okuba nti obwa kati nabbi kyajja kyatugambye nti Suratul Maida embasira sokena bayinat nti lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin. Ositagede dukira nabbi Muhammad sallallahu yabasiŋŋaanawo kati oli bw'alowooza nti Arabia yonna basiraamu oba olimbye tudda ku topic ekyokubiri nti bw'otugamba nti Islam is Arabs oba olimbye kubanga otunulira olayo demography the entire Arab world nga Africa ogigase mu North Africa tugiteeka mu Algeria, Tunisia, teekako ensi ezo zi Morocco, leta Egypt awo awo naona the Arab nations eziri awo ng'ogyeko ttaka kuba ttaka eri bibiri eri mu Asia ate eri ne mu Europe naye ate si Arab nation. Obositegede yesi Arab nation naye kyenjagadde Baturuki n'abaana aba Indonesia, Malaysia ne Pakistan si Arab nation aba Urdu naye kyeŋŋambye the Arab nations ng'ozigasaamu there 57 Arab nations. Kyenjagaddemu bali aba mu bo total population bonna bali 4,484,800. Kati kino kyekikwewuunyisa kuliko abakristaayo 1,053,000. Got on those kumira 153 bonna Katonda yabamuyita Allah. That's why Bible y'Oluwarabu ejjuddemu Allah. Oba kategede bonna teri ayita Yesu Jesus bonna amuyita Isa. Oba kategede teri ayita Musa Moses teri amuyita Ibrahim oba Abraham bamuyita Ibrahim. Kati ekyo nakyo omuntu ateekeddwa okubeera nga yawula ebibiri bamu church n'ennyimba zaabwe zirimu Allah. Maria al-Kibutiyya Nabi sallallahu amuwasizza okuva Kibut tukwatagana yajja n'asiramuka naye abeewaabwe tebasiramuka mukawukasi oba kitegede kati ojja tunuulira embeera eyo nti ku 1,053,000 wogamba nti Abawarabu bonna bannanfuusi tujja kubuuza n'aba abakristaayo. Then 2 3 lastly manyinze njagala kutunuulira ekyo nti Arabia nga Arabia Abawarabu tukwatagana ng'ekigambo kiva mu kigambo Arabu. Arabu kitegeeza okugaziya n'okunnyonnyola nti ekigambo kijja n'omanya kino kiri marufuu kino kiri mansuubu kiri majizu okitegedde kati abantu abannyonnyola akagambo ako olulimi lwabwe lulimu nnyonnyo okunnyonnyola kyekigambo Arabu tukwatagana kati oba tosobola tegeera nti bw'olaba kaana wa akhwatuhu ereeta marufuu eno ani fairu ebera fi'lu niye fa'ilu daiman abera marfu bidhamma ate maf'ulun bi abera mansubu kati olw'olulimi olwo nti balugaziya nnyo ennyukuta emu ekyusa ekigambo age so nga ne Uganda ojja kusinga n'ekigambo nkwagala nga kye kimu. It's the same as like, it's the same as love.
tukozesa ekigambo kye kimu nkwagala naye omuwarabu alina ebigambo mukaaga ebitegeeza ekigambo eki kimu awakategede so kati al arabu be bannamalungu ab'omunda eri nabbi gye bamutwala eri ayiga olulimi luli nga muto okitegede nti Allah agenda amutuuseeko Qur'ani eno ng'ab'omu kibuga tebagimanyi amanyizivoka oba okitegedde kati katugende ku kyokusatu abantu kye bataawula Christianity buli lwereeta ekigambo nabbi Muhammad sallam bajja ne bamugeraageranya ku Isirayiri nga baagala otulaga nti Isirayiri bazungu ate nabbi Muhammad muwarabu aboova mu ntumbwe za Ibrahimu bonna bawarabu kubanga Ishaaka linnya lye teyali Isaac teyali muzungu ne Ismaili ojja tunula ne Ibrahim ennyinnya lyaki yes ojja tunulira erinnya Musa kati kangu erinnya Musa Musa baali mutuuma ng'ali mutuuma ye mukyala wa Firauni amanyiddwa nga Asiyati kiva mu kigambo ma'u sa'iri amazzi agatambula kuba bamujja ku nnyanja ng'aseeyeeya ku mugaliva Nile maama yeko yamuteeka namutuma Musa ma'u amazzi sa'iri kati erinnya Isiraili kiba mu kigambo Isra omutambuze layiri ow'ekiro Israel yani ye Yakubu alayhi salatu wassalam Isra'i mutambuze miraji kwambuka kati Isra era osoma mu lubereberye mu bbiri otandika ku nyulu wabiri mwenye yatamana ne family y'ekiro kibala ba encyclopedia wagisomusa omugga awo n'alwanagana negweranagaa naye batulimba nti yali Katonda bayibuli ezimu zimuyita Katonda endala zimuyita malayika zimuyita omuntu olidde awo we yafunira erinnya Isiralayiri omutambuze w'ekiro kati ekigambo Isirayiri bawarabu era wewetegereza for example wenetegereza Palestine nowetegereza n'Abaisirayiri konko tosobola bawula nga wonalaba abayindi n'Abapakistan n'Ababangladesh tosobola bawula n'Abasirilanka kuba yali nsi egi gye bayita Hindustan omungereza gye yayawulamu ne zifuuka ensi nnya kana bwe kityo bano be tulina olwaleero si Bayisirayiri Banetanyahu bano ba Elon Sharon si Bayisirayiri. These are Zionists abatambula mu after World War II bebalimba ensi nti gundi yabookya Hitler nga teyabookya bayitambuyise mu system ne bajja bakume interests za America ewa mu Middle East bana abalwa Banetanyahu batula kitaawo we Poland bakwata kabinja kanga onalaba ensi gye bayita Liberia ejjudde amawanga mangi Algeria nsi y'Abarabu naye ejjudde amawanga mangi kacyenjagaddemu kye nti bano abaliwo si be Abayisirayiri bawarabu era bannabbi bonna babayita banu Isiraila abaana bava kutola bannabbi nga tumuyita banu Hashim okitegedde abamu banu Hashim abaana ba Hashim naye ate bane bava mu banu Isiraila abaana abava mu musajja yatambula ekiro eyali amanyiddwa nga Yakubu yali omuwarabu yali muwarabu kati differentiate between the two wano betulina batuyita ba Zionists bafuzi b'amatwale era bo batudde kuma interest. That's why America efugibwa ekibiina ekimanyiddwa nga IPAC, the American Israeli Public Affairs Committee yekulembera America. Era wona tunulira America bannanyini America biba Red Indies ono yali Nicholas Columbus yali ani yabatta yali Columbus ye yabatta ne bawamba ensi ya ewe nkomyeka alhamdulillah rabbil alamin sekayidi ensongo zulide njagala okonkludinge ku point eyo yennyini ate ogenderewo ku point ya muganda waffe yabadde agamba Isiraili yate wano nti obwaba nabbi oba babutuma mu Isiraili lwaki ate muwaka Muhammad sallallahu ate ye muwarabu ate nga Isiraili gye bakola batya mukonkludinga njagala lefune ekigambo ekyo ekyobwakabaka bwali busirusiru kubanga yakyogeredde eri mu aye tuliko obwakabaka bwali busirusiru okujja mu bawarabu ate abatamanyi Katonda
Sheikh alhamdulillah istaqallat bihamdihi as-samaa wa tama'an wala wana bagamba nti bagala vibe الأرض وما أكلت وأشدها بالراثيات ثبت نعم رب البلاد والعباد كنت نعم والغيث الغياث مسنت وجامع الناس اليوم مكت ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم kakati ekisookera ddala ono omwana yeetaaga kuyigiriza tuliddeko mbu yali musiraamu yeetaaga kusomesa muntu agenda n'ava mu kintu nga takitegedde n'agenda eri n'alowooza nti ate gy'agenza ate amanyiiyo fe bino byonna twabyetooloola eno aya gy'osoma n'ogamba nti bannamalungu be bayitirivu mu bukafiiri ne mu bunnanfuusi era be bakakafu b'obutamanya mateeka ga Katonda ge yassa ku mubaka we ne Katonda amanyi era mukakasa mwana wattu tokomanga awo tegereka bulungi bwano Allah bw'aba ayogera ku bawarabu ayogera ku bannamalungu be tuyita bannakyalo tagambye nti bawarabu bonna kubanga gwokomaawo Allah kyeyagamba nti dhalika mablagahum min al-ilm ekyo kyekikomo kyabwe mu kumanya kati gwokumanya kwolina kukomaawo Allah yetayogera ku bawarabu bonna seke yakikugambye nti Allah bw'abanga atumye omubaka tatuma mubaka mu bantu abadde nga balumma atuma mu bantu abo abatamanyi yabamanyise kati aya eddako egamba bweti ng'osomye ya 97 newulire ey'ekyenda mu 8 ekkuba emigwe giwulire mu bannamalungu owulire ekigambo mu kitegeeza alobe mu bannamalungu mulimu oyo atwala ekyo kyabaawaddeyo mu kkubo lya Katonda ng'okufiirwa olaba bannamalungu endowooza yaabwe yagamba nti bwe mpaayo mu kkubo lya Allah nfiiriddwa Katonda kayalina okumutegeeza kikyalina okukola kikyalina okukola ki kikyalina okukola ekyokubiri era mu kkubo lya Katonda ng'okufiirwa era n'abalindiriza enkyukakyuka embi eri ku bo enkyukakyuka embi ne Katonda muwulizi era mumanyi aya ey'ekyenda gye tugenzeeko ne mu bawarabu gwe mukulu simanyi gwe Isa kati lwaki tebaguyita Yesu tegereka bulungi